Assalamu alaikum. Amanya Abantu MC Chumi celebrity superstar number 1 nigga boy. Tusa okusasira eri family ya Kapensa mukwano gwaffe abadde TikToker. Tusa okusasira eri ab'emikwano ba Kapensa. Tusa okusasira eri abokukyalo kuno babadde bakuuma Kapensa oba mikwano gya family ya Kapensa ti kitalo nnyo kitalo ddala. Nasooka zake nyiri na filimu gye nazannya n'ebika ne banteekako ne mu keesi amawulire ne gatambula Chumi afudde naye nga yali firimu era nga era atera okufuluma. Waliwo akayitanga wiiki emu ate ne tulaba amawulire ga Kapensa nti afudde. Ne tandika okitwala nti comedy ne ngamba bwe neebisa ate ne Kapensa n'akola ki ne yeebika. Bate twali tetumanyi nti bituufu. Era bwe twalabyeko nga mayiti bajambaza gye yabadde ebweru w'eggwanga ne tumanya nti kituufu. Kitalo nnyo ddala. Akazindaalo kakakwase manager wange celebrity superstar manager Frank Abaho ate abeeko byayogera eri mmwe. Franka jangu wakati wano Chumi wali Chumi dako wali Franka tewa da wali Franka dawa manya neno bozi bakita Abaho Franka ndi TikToker era funa tuli wano wa TikTok yetugase yetufuga abooluganda so tulina okunyolwa okw'amaanyi owa muganda waffe Kapensa. So Kapensa tumubeereddewo era tetuvaawo kubalesa abaana badde nsaba buli muntu yenna ali wano ng'alaba tubeererewo abaana ba Kapensa tuleme okubeererawo omulambo gwa Kapensa ate ne twerabira abaana be kyokka kye badde nsaba Mukama gy'agenze Mukama muwe ekiwummulo ekirungi amanyi abantu Abaho Frank ndi TikToker ndi president w'aba TikToker abali Uganda n'abali mu Bwereere nabo kibakwata so Mukama muwe ekiwummulo ekirungi kitalo nnyo kitalo ddala. Mu bbuutu yaffe mulimu ebintu byetutambudde nabyo okugeza mulimu amazzi mulimu ne soda. Chairman eyakoze ku mukolo guno ogw'okufiirwa tubadde tusaba ojje ne cabinet yo ate tube nga tubawa ebintu ebyo. Kitalo nnyo kitalo ddala.